nti akuloga akulengera. Mwache bogera mbo bwe balozera eketamanye ne baba akola ebirobonero bolaga nti muloge ne bamugamba batamanye. Ekyo nzikiriziganya nakyo kubanga omuntu nga bakuloze. Wotegerera nti bakuloze. Olwedde oba muwanguzi olwo. Kasotegeera. Kasotegeera. Kimanyi onzijukizaawo katono nnyo. Lumu ku TikTok okwo Red Banton. Ono wanoonya mane. Ng'avaayo ng'agamba nti Chameleone yamuloga ye kwe kugwa. Kati ate nze awo sikkiriza. Nze omu ku baali bawakanya nga bw'owakanya bo. Kati nga mbuuza yamanya atya. Then olwamanya kyekyaddako. Osegeera? Kubanga first of all okumanya nti nno mu ngeri ya bulijjo okumanya nti oli muloge. Eizo oba ogenze ku mulogo oba ogenze ku muganda. Oyinza n'okuba togenzeeyo. Naye kyogamba oyinza ova wano eno n'ogenda mu ddwaliro nga tomanye nti oli mulwadde. Tosobola. Okitegeera? Naye ova n'ogenda mu ddwaliro naye ng'okimanyi oli ki? Naye ng'ekikuluma tokikola ki? Tokimanyi. Naye nga gwe weewulira oli mulwadde. Then mu ddwaliro gye bagambira nti omanyi oli mulwadde no malaria yakuluma oba typhoid oba olinamu buno oba olinamu buliwa. Naye ng'olwedde wagenze gwe okimanyi nti oli ki? Oli mulwadde. Kati ne kino bwe kiri. Gwe wootegerera nti nno naye kaakati nno mu butuufu ndi muloge. Olwo oba owangudde. Oba omaze okutegeera nti baakuloga then kaakati weerogolole. Okategedde? Naye omuloge alwawo okumanya nti baamuloga okulekanga mu butuufu nga Katonda wamuviiriddeyo. Mu mboozi y'emu eyo n'agamba nti mbu Chameleone bwe yakwata amannya 3 ge yatwala ku mulogo. Amannya? Erya Red Banton, erya Bebe Cool, n'erya Bobi Wine. Ate nze awo njagala kubuuliza akabuuzo. Bw'abanga Chameleone atuuka ku level eroga Bebe Cool nti amufukidde ekizibu, amugatteko Bobi Wine abazikize bombi bamufukidde ekizibu, omuntu owookusatu ayinza kuba Red Banton? Anti awo nange we mbadde njagala ntegeere nti kati awo ekitegeeza bw'aba yakunyumiza. Yali anyumya ku TikTok okwo yagako nebbanga ng'anyumya ku TikTok ng'anyumya. Kaakati ekitegeeza nakati akyali muloge. Kubanga banne bwe baabaloga nabo balabika beetereeza. Nti mbu bali bo baayanguwa mangu ne beetereeza. Baayanguwa mangu. Baalabuka mangu ne beetereeza. Ye yategeera leeti. Kati wayogerera awo ng'agamba nti weriba eddogo lyaliwo mu myaka nga 10 emabega. Ye yakategeera mu myaka nga 3 emabega. Yakategeera mu myaka nga 3 emabega. Era tujja kumulaba. Kubanga nze kyensinga omumanya. Singa eriggwa likufumita mu kigere. Nogaana banene ng'olinoonya tolikola ki? Naye gwe olinawo bw'oti ng'oli alikola ki? Likufumita. Olunaku lw'olijjayo bw'oti n'olijjayo ofuna obuki? Obuweerero. Kati era naawe onzikiriza bw'aba yategeera emyaka nga 3 emabega tujja kulaba. Kale abatulaba tuli ne Sakawenja nannyini ngatto naye engatto zo zikyaliwo. Yenze nannyini ngatto. Sakawenja nannyini ngatto. Obadde otubuzeeko neŋŋamba kankunoonyeeko. Neyanziza okunnoonyaako. Abantu banyumizemu ku mboozi bibadde bitya? Wabulira wa? Tuli ku ki? Kyekiddako enteekateeka ziri zitya? Naye nga tetunagenda eyo. Erinnya lya nannyini ngatto olifuna otya? Munene erinnya lya nannyini ngatto twali bannannyini ngatto. Kakati bwe tuba bannannyini ngatto ate ng'era atutuuma bannannyini ngatto mugenzi kati bambi. Yali Moze Radio.
Mazradio yabawa ayitebo ebisera bya ayitebo bijjukira ku Monday kati tugendawo tuzikubye nga bozimanyi zakanganga ezo zakanganga kati naga kati mwe bannanyini ngatto mmwe yakkiriza mwe bannanyini ngatto kati naffe ne tukyagala bannanyini ngatto ne tukizimbiraawo kati ate bambi era waliwo n'omulala ate n'ayongerera ddala ate n'akisavuwaliza ddala bamuyitanga Suze Mukono bambi naye mugenzi kati naye n'akisavuwaza kati bwe tuva mu bannannyini ngatto ne bandekawo n'ensigala nnannyini ngatto bali balagawa gye bali balekerawo kuyimba era singa mbalaba ne balabika balekeraawo ate era kyemmanyi gye bali bulungi kuba singa babadde bubi n'alibadde mmanya naye omuntu yenna abeera awantu ng'ali bulungi olwawo okumanya kyaliko katono nnyo mbadde nzijagala otuyisemuka kuba yemu abaali ba Four Boys tulabye nnyo like entandikwa y'abantu nga bazze nga ekibiina bamala ne baawukana kizibu nnyo okubeera nga muli gurupu oba dduwo kyangu bwe mwagala kibeere kyangu kiba kyangu era bwe mwagala mukizibuwaza kwegamba engeri zombi kyekyasinga okukaluba wakati wammwe abana kyewali nnyo kyamaanyi naye just kumanya abantu babaako n'olugendo bwe muba mutambula toli mu ndowooza ya mulala ate naye takulimu yiye kakati gwe oyinza okuba nga gwe ebiruubirirwa byo tugamba tuva Ntebe tugenda Kampala ninga gwe oganjagala kutuuka Kampala okitegera ng'ate omulala ga mwana nze nkoma Kajjansi kituufu kati nga gwe bonobono oba okola otogenda musibamu omuguwa yakiri n'omutuusa afudde kati ng'oyina gawaayo no yali akoma wano ekyokola tetuyina wabula wano yali akola ki kati ne gurupu bwe ziba bwe mukwatagana ne mumanya nti mbutuufu goolo yeeno kinyuma naye kasi tatemumanya nti goolo yeeno mutuukako we mutuusa olinaga kati ate nze mmaze ogenda okumaliriza ng'ate oyo kati alina banafuya nga muyina kumuleka mweyongereyo kati simanyi oba bannange nze nali banafuya oba be baali bannafuya naye nze nasigala ngenda mu maaso. I think ndowooza awo wajjawo akaseera nga tutegedde ti musasise n'otandika gutosabula then all of a sudden nawe n'obula nange nemba obadde wabulirawa mu Uganda muno nga mwoli mwendi mu Uganda muno by the way nali njogera Luline Lwaini komando nakwogerako nakutumira nnyo oba mwali muyimbyeko mwenneeyo Lwaini komando just baali bakyali baffe era nabo baali era nabo byebyo naye ate bannaye olutalo lwabo nalwo nalulabako njanoonyako Lwaini komando tunyumyemu olutalo lwabo nalulabako neera nabyo byebyo kati olaba ekibi ekiriwo kati kankubulira amazima bwe mubeera nga muli dduo ne mulema kukkiriza nti mwenna muli ba mugaso kibi nnyo. Bwe mubeera nga muli gurupu gwe ng'oyagala obeere nga bakusinza ate ekyo kibi wabula mwenna mulina okuba nti muli baaki ba mugaso mwenna mukitegeere gwoga wegambe nti wabula bwemba siriiwo tebitambula n'oli amanyi nti bwemba siriiwo tebikola ki then binatambula nga tukoze ki nga tuli wamu naye ekireetera obubi gwe kwe kubeera nga buli kadde ovimba banno gwomanyi gwe wakabi ate nga oba kyandibadde nga omuntu abeera mu mutima gwe naye nga si kirungi kulaga kati nti kyekibi ekiriwo nti amalala gatusukkako olwedde muli ne banno naye nga bo gwe bakuleyizinga ne mwana kyali oyo wakabi kati ate nonno kati kankusese omuzindaalo guno ogulaba olwogukwata bwoti gulina okusomooza kungi
kituufu. Kakati tulinayo bano bamaama aya nti buli muntu olina okulaga nti weetaaga munno. Yes. Naye ekyo kasita kirema okulabika amazima gurupu teyinza kubeerawo kubanga fe wano tulina olugero oluga nti enkoko empanga tezikokolimira mu kisero kyekimu. So kakati buli mwenna bwe mufuuka nti muli mpanga ebyaddala ate mulina okuwabukana deni gogenda onoonya enseera zeeri n'eri egenda enoonya enseera zeeri okitegeera. Kati ekyo ndowooza naffe kyekyatulema kubanga tetwategeera kyova olaba twayawukana. Nembeerawo ngaera nakati bwendi era nga nkitwalaganya wendi kati obuzibu bwe nnina nti mbadde sikyabeeramu nnyo nga ndikodinga. Olikodinga music? Ndikodinga music wekintemba nze ndi muyimbi. Tekivaawo. Oba okitegedde? Naye era bw'olaba mweyawukanye ne banno neetaba yaddayo mu studio ng'omanyi oyo y'omu ku yali amenya olugendo. Bali bakomeka jansi. Kati gwe kasita olaba nga bayawukanye nye n'olaba asinga okuga nti yakipakasi ng'omanyi oyo kyekyo kyakola ki kyali. Kati nze ndi muyimbi era ngenda nendikodinga n'ennaku zino era ndowooza si promotinga nti nteeke ku TV nteeke naye ndikodinga nendaba nyanguyidde nti siniyabbye akayimba ako kaako ng'onyanguyidde nga kanteekeko ku YouTube channel yange kanteekeko ku TikTok account yange kuba kati awo tukola ki wetuli. Naye edda wali ng'ozimpeereza naye obadde oludde nga tompeereza munna. Kati nja kuddamu nkuweereze kubanga tubadde tuludde okweraba naye nkubuulidde gye mbadde nga nteeka. So nze ndikodingira ddala muganda wange era kati nina akayimba bakayita mwetereezi. Mwetereeze. Abantu bali mukwetereza? Abantu bali mukwetereza. Wali oyimba ku kyawo? Mwetereeze kigatta byonna. Gwe bw'oba oli awo ng'oli taata mubi kitegeeza weetereza ofuuke taata omulungi. Okitegedde? Abakuba abaana waliwo okukuba n'okugunjula. Kati taata oyinza okuba gwe ng'ozaala buzaazi n'oleka awo ensi yeerabirire. Kati kitegeeza weetereze. Naawe maama mbu naawe ozadde omusajja gw'ozaddemu olw'okuba afunyeyo omukazi omulala n'onoba naawe weetereze kubanga ekyo kyo twakisangawo tetulina gye tugenda kireka kyo twakisangawo kyakubaawo. Okondako ne kuba kulembeze mu kayimba kubanga ate bo be basinga okwetaba. Anti ne bw'oba mukulembeze naye nga oda z'owanfu naawe nga nkugamba weetereze kugamba kakwata ku buli muntu yenna ng'olina w'otambudde obukyamu weetereze. Sijjukirako mu lugendo lwe wali olwa Ssakawenja ng'okoze Kivulu. Actually gwe ne Budajje namwimba ekyomulala awo we mwali muzoganya mu ebyo ebiseera. Budajje ayimbinga twali nani ayimbira egimu eyo nyingi abamu baasirika abalala baayitawo naye nga saawulirako nga mukola Bivulu. Nze nakola. Wakola concert? Nakola concert baali bagiyita neesiimye okuba Omuganda. Wamma Abaganda saabategeera. Wali ogamba weesiimye okuba Omuganda? Nti ndi proud okuba Omuganda neesiimye okuba Kikyogambye tebabategeera tebategeera mulamu tebaawagira tebaakitegeera oba tewalanga bulungi. Sho zaaliwa ewa Mitanda. Endala yali Kyengera simanya akafo baali bakayitaani awo Kyengera mu town. Endala yali Kawanda. Endala yali Kisoga. Ekisoga eno mu Kyaggwe? Kisoga eyo yeewaffe eyo mu Kisoga wawa otalanga bulungi? Sirina kubanga byonna bulango bwasomanga wamu nti bwe nva wano nzira wano.
yonna nalanga bulungi naye sheeyo naye nesho wa mitanda webulenga mitanda we makini mitanda kusala malodi yali tannabagenda Bulenga ebiseera ebyo naye misho zawo nga zakolanga abantu yateekawo sho n'afuna abantu n'akaaba n'okukaaba abantu bajje wa mitanda nabafuna naye sho zino ebbiri ezaddako n'okuziyimba saaziyimba kirabika omulogo we yali ayagala okunzigirawo mu ndongo abantu bagaanira ddala ava ku bantu okugaana naye kusaawa oba omaze kusaawa y'okusolooza enkuba n'etonnya byonna omaze okubikola naye kusaawa wano nti mugenda kusolooza enkuba neeyiika ekitufu yaba mulogo enkuba yayiika bagamba shoka seikamu enkuba ebandogo nambutuufu kyokka neekya ku ssaawa ezi nyezi ekiro kati nga abantu babivuddeko dda baba babivuddeko dda toyinza twalayo muntu mu kivulu kozi nga kiraabu neŋŋamba butuufu wano nkoze nti era nadda wange nga neebaka nga nsirika eshe endala era nga era ekintu kyekimu era kyekyo kusha eyokubiri eba eyokusatu ye Kawanda ng'era ekintu kyekimu nga kati ey'ekisoga saatawaanira ddala nakufuluma mu nju nga ndowooza nti nabyo bigenda babi ebyo ewaka ku butaka kati zigenda owera ssaawa nga 2 nga obusimu bankubira waayo oluwa enkuba etandise tetulabako yadde siteegi tebannakolako yadde kino naye abantu bali wano kiki abantu bali wano beesunga kuyingira sholuwa mbaga bannaye sho teriiyo abayimbi nga bankubira kakati wakazibwe kapo yankubira nambuzo waayo oluwa sho tasaameka nga munywanyi olowooza sho nagisazizzamu teriiyo oli serious n'abalala bamugema kati nayinako omusajja omumanyi yeyita upcoming Amiri Sengendo yemumanyi Amiri Sengendo likyali wange obudde obwo Azizi yaliko ku list sawa kubanga sho zeeno zonna abayimbi banyambako ewa mitanda then nezino endala nga bamu na bamu naye nga baŋŋamba tugenda kukuba eyewaka nange neŋŋumira awo Swaba Kasumba bangi mikwano gyange bwe twali tuteeseteese nga bagenda kunnyambako bonna n'obasazaamu mukaddaako watiira bwereere muganda wange saatiira bwereere kuba nali ndabyeko oludde nali ndabyeko kati nga ndowooza naye bwe kigenda okuba ate nswalire ewaka mukusirika awo kuba ndowooza yo sheerabika yakukutula amaanyi era yo yankutulamu mukusirika awo waddawa mukusirika awo neneewambamu neneewambiramu ddala bulungi nnyo nekyoka nva mu kulabika eri abantu kuba sijjaga nti nenva ku bantu nensooka nebuzaabuzaamu okulabika eri abantu nensooka ntoba obuliza ebbanga awo nziramu okulaba nze nga tuli mu lockdown era nkusanga Kasenyaawo naye ekyo kyewakola ekyo kyenjayo okwebazaako okwawukana ku bayimbi abalala okuumya obuyonjo okuumya omubiri ebbanga lyonna webale kusiiba kuba ate bwenkazaayoka emabega lulingo kyayimba newe walinga tolinaamu 10 ng'obeera olabika bulungi ekyo kikakatako muganda wa kati nkusanga awo ekasenye ku mwalo mu lockdown awo ng'oli smart byenga tonjeru mbiddeko kino kya black ne kati kyati ka white nga bulijjo wali okola kyekasenye anti mu kugatta wano nawali engeri bwe nakizuula nti Uganda ffenna etumala era nali mu kugiriba nga ngatta bino nabiri kati nina bye nali nzize okunoonyaamuko eyo era ngende ngategate nabe nga nfunamu 10 ate ngendo olaba nga nkulaba konze bannayo n'omunywanyi
Era mu kutambula okwo nina nange be nasange abayimbi abalala ng'ebiseera biri baalinga bakawagga nnyo bayita naye nabasanga eyo ku bizinga muganda wange nga kikabuka nga kika negwe olunaku olumu era Swaba Kasumba yaŋŋamba negwe Kawenja tobadde mu Uganda okitegeere nga tinengenda nsanga ajaluna mubiru era naye naŋŋamba kintu kye negwe tobadde mu Uganda endabika yo teyalagako nti wali oyiribyeko aya ebyaddala era nga oli wakugukako bwati obanga eyakatonnya obanga eyakatonnya alabika n'emirimu gye bali okola gyali gyakutula mu ofiisi kumanaginga bintu. Kati muganda wange kankubuuseeyo kano ofiisi yange wendi weeba otambula nayo wendi weeba kati tulaba tuli wano etudde etudde nga nange nze nkolera ddala n'ebyo byotasuubira ebya serious byotasuubira kasita kibanga kigattako 10 nze nkikola ku mulundi guli wali ng'otuuse ku level ekola engatto ezo bayida we wansuubi oba wankolerayo ku ngatto toyinza kubanga tewayambala naye nga nzijukira twayogerezeganya n'onsuubizaayo engatto eiza waika wazimba oba just wambulaka olaba Africa Corner yonna najamba janga atayambala ngatto ya nannyini ngatto ku Africa Corner kati bwegerayo tansobola okujjukira ekintu ku lisiti gye nali nina okubeerako awo otaddira wesaddira awo otaddira kisoboka naye kati wali otusenga engatto ezo gwazikola okyazikola engatto mulimu gwange kuva mabega gye gimu ku mirimu gyange lindako ne luli ku mulundi guli engatto gwazikola nze nga nkolanga tukolanga ezo engatto zemwayambalanga nga ffe tuzikola ane kati ndi serious nkolera akagatto wowe okyakola naye kati ekituufu nakendeeza natuuka nga mbutuufu gwe tukompiitinga naye tetumusobola yali ani Omuchina China yagenda n'ayiwa ekigatto nga ku market akitunda nusu kasanvu ninga kinyirira tekimanyi yaffe eno kulafuti kati mukubanga kinyirira ninga naye sajja akatale n'akawamba kati ffe nga chance gye tulina eky'Omuchina bw'oli bwakyambala kikutukira mu nnaku 3 wiiki emu kati bwe kikutuka taddamu kukola ki kukyambala ng'agamba oye kangule zino kati ne tusigalirawo kangule zino nageno langa mutufu obuvunaanyizibwa ate bukuze kati ng'omulimu gwe ate tegukyayinza kundabirira n'obuvunaanyizibwa bwange nga nina okunoonya ate nga tteka ekiki ekirala so bwentyo bwe nawaŋŋanguka olinako oyogedde awo nti obuvunaanyizibwa bwatuuka ne buggaziwa mbadde siwulirangayo kubanga abayimbi abamu tubalaba olina olaba nga akubye embaga oba olina olaba nga waliyo omukazi amusuulidde omwana netumanya naye mbadde sirabangayo mbeera efaanana bwetyo olina omukyala olinayo abaana kiri kitya nina omukyala nina n'abaana omukyala ng'ate muwoowe nno ebyaddala mbadde simanyi kati otegedde omukyala nga muwoowe ebyaddala n'abaana eno bagamba omusajja tebamubalira nzaalo toyinza kutusunirako abaana nina bangi n'abalala bakyali mu ntumbwe muno sinnabajjamu okyapika Kawenja abalala bakyali mu ntumbwe muno sinnabajjamu naye ate ekizo ekisinga okuneewuunyisa wakati bw'okyogera nti olina omukyala ate nga alina mu lwatu
awo neewunyiza tulaba abasajja balina abakyala ng'engeri gye balabika nfaanana gye babalabikamu balinga abakola mu masabu nga benyini beetaaga kutwalako mu rehab bayetereeze naye gwe olabika bulungi nnyo olinga badde ngenda kwogera kyali trendinze kakati ekyokulabika obulungi bwe nti nebaza mukyala wange andabirira bulungi yandabirira bulungi era seevumangako kakyanga mufuna sikyevumanga nako kubanga andabirira bulungi era tewali yadde obuzibu naye bw'oba osanze oli ng'akugamba mufumbo naye nga buli kadde omulaba ng'ava ku miggo yeetereze ng'akayimba kali bwe kagaje yandiba ye yayina ekizibu ebyaddala yeetereze mbwetereza kubanga gwe lwaki ekikuwasiza omukyala kufuna ddembe si bwe kiri kakati eddembe bwe liba olaba nga toliyina muba mukyakola ki olumu abantu batya okuswala anti kati ogenda kutya okuswala okuga nti omukazi yanobye oswalire mu ntaana nti oba gwe wanobye kale oba omukazi alemedde mu nnyumba otya okuswala okuga nti gw'omubiri kati oswalire mu ntaana abamu baba bakyagezaako kangumiikirize kiraka kijja tereera anze engeri gye mmanyi nti awatali mirembe tewali bulamu nze era emirembe we gimbula nginoonya awaki wegiri kati ebyakaŋŋumiikirize nti binaatereera ku mirembe kati bwe bitereera ng'ate siriiwo abatulaba wetuli waliwo akawewo tuyimiridde mu miti ate giri kumpi n'ennyanja so emulaba kamera yaffe ng'egudde omanye empewo egiri bulala naye tewali tabbu wootabadde munnaye gw'obaddewo naye eyo gy'otabadde ekisooka Dembe FM bajjako abakozi bonna babazanyanga ennyimba zo nenookuwa tetya nnyo ogenda kwebuula okimanyi neewamba nemba nga sikyawuliriza leediyo sikyayagala kumanya bifa ku bayimbi nga gyendi eyo nsirise kati nekyo ngamba muno kati nno okumanya ninako gye nnali nensanga abayimbi nentuuka we bali ne bambuuza tukola kino ne bagamba noonya ssente ne bagamba tekisoboka ne bagamba tukuwa oyimbeemu ate mubiveeko bannaye nga kituufu gwa omuzimu gw'okuyimba gwakuvaamu ne bagamba tekisoboka so kakati nkugamba ebigambo bino nti bwe neewamba mutuufu byonna kati era ompadde mawulire mapya Dembe FM kweri eyimba buyimba ennyimba na bulango bwayo nja kuddayo ngitegeko ngiwulire naye abakozi bonna baatujjako baatufubutula nimukozese kweno enkola eya akugoba yakwekubo abamu kyatusaanga olwedde emirimu gino twali tugirina jaffe era kati obubaka bwe twali nga ku leediyo omutubusa ku mikutu gino ekikyo akugoba yakulaga ekkubo kati nze wootaali digijja kuba omutuuze kyaliiwo naali obwammeeya bwe bunamwaya waya ensasage yakola nyingi mu kalulu engeri gye tutayina byakukola twalinga mugundi yali si covid kakati obudde twabumaliranga nnyo mu kulaba ebifuddeyo awo twannamumanya ng'ayiriba wano nawali nendaba ne Walukagga ng'agamba abbya akalulu ate kati ye Walukagga yali alina omuyingira kuba Jacob yamala ebbanga ng'ayingira Walukagga oyo okumubulizaayo kati yali amufunye bulungi amanyi obuzibu bwe nnina nze kakati nze nga Walukagga kyaliwa ate Jacob naye kyaliwo
Kati nengamba ogwo bwe baba tebampise gutawuluza sijja kuguyingirira kandabe gye binakola era batoyinza gye binagwera batoyinza ogwo nenguleka bwentyo naye nga nabiwulira n'omusajja kati meya sebo namwaya kizaamu amaanyi ku bagamba LC yokusatu so ebintu webito bibiri era wotabadde TikTok yajja eyo bannaye TikTok yemu kuziretedde aboli aba radio presenters abasinga obungi okufiirwa emirimu kubanga ate iyo information egikuwerawo anti era nange nagamba ngenda nembeera ku TikTok nendaba ebiriko ate ngenda okutegako ku TV nga byonnalabye ku TikTok ate ne ku TV byendaba kati neŋŋamba ate nga TV ebireesereeti ate TV ebireesereeti kati neŋŋamba kati TV njagaza webale nnyo TikTok ekoze omulimu gw'amaanyi okulemesa abalala bali okukola era ekiringa ekibasibasibawo either kubanga bye balina okukola ku media okwo ate babikolera ku TikTok kati ne baba nga bo be bali presentinga media gye bakolera ku TikTok so ebyo byonna bizze nga toliiwo mbadde wendi ngaamu update si muno era gwe kyoba omanya era gye mbadde ngambirengera nga biwaganya nebintuukako naye nga bwe nkugambye nti ebibadde tebinkwatako mbadde mbiwa nnyo obudde butono n'obutabiwa ekitegeera kirungi nnyo then era wasirikira Alien Skin yajja nga kibwatukira nagwa music industry ya Uganda bwe pava n'agizoganya paka kuwulira bubi era nze n'engalo n'enkuba lwaki wali okuba gye nali engalo nakuba kubanga nti mutufu enzija ya Alien Skin yanneewuunyisa era ne tubeeraawo nga tuganange naliko nga abakikubye nekoyo competition ya TikTok kati ogwo mwezi gumu nga yo tetujja kudda mu mulabako kati nampa surprise nti nakikuba omwaka ne guggwako n'omulala ne gudda wali nako okitegeera ate nakola n'ekyewuunyisa nti ye musajja ssebo yakuba show nga bagirangidde oba ennaku zaali 3 nga talina yadde posta yadde bbaana ontegedde kale neŋŋamba TikTok amaanyi eyina nkakali n'okusinga oba si kyo nga Alien Skin yow'amaanyi amaki amangi kubanga munnange gye bali bangi ne bakuba ku TikTok ennaku 3 ng'oyo netumuyitako eyo ng'agenze oba natuyitako naye munnaye era nsaba musabira mirembe myereere ayongera ero kikubira ddala kubanga nze ate mwagala nnyo kubanga ayogeza mazima kituufu lwakuba abantu amazima galuma tebagala mazima ayogeza mazima kale era mu bufuwe bumu wano bino byolwawo okuta music ekika kya oba ziyite style oba abayimbi music gwe bafulumya ensangi zino yataboka n'ava ku music oli gwe mwali muyimba n'abayimbi be wali nabo ebiseera ebyo ne music gwe wali ng'owulira kati music baatandika kuwemula buwemuzi owaayi baatandika naye olowooza baatandika just nti kati ligimu eno eyogeramu ku mazima wewemula baba boogere mazima se nti boogeramu kwe bakigambe nti bakireeta direct naye si be batandise okuwemula kwaliwo mu nyimba kuva mabega kakati tudde mu mazima ngenda kukubuuza omanyi olunyimba za Lord Fred Sebata Sakasi njawulo y'abafumbo endala baziyita batya gundi luno Saharo yaddamu
nalwewuba n'endala nyingi naye zonna nga bw'ozoogedde kati njagala nkulage nti teriiyo kigambo kitali kya buwemu. Kati saakaasi njagala atudde mu mazima kya buwemu. Saakaasi kya Luzungu kitegeeza we bazanyira emizannyo. Simanyi mu Luzungu kitegeeza ki naye twakimanya bwe tuti. Ffe saakaasi twakimanya nti we bazanyira emizannyo. Ontegedde kati era yali amu kati ku saakaasi ono jjaddi nja kugira ennyanzi gye n'enkya kati gwolowooza yali ategeeza ki bagende beesuube naye olw'okuba nti munnaye yali akibisseeko mu mbikkako eyo kati gwe ne mugamba nti tebawemula. Njagala tudde mu mazima omusajja ayina oyo yennyini gwe tuliko Muzeeyi Ssebatta ayina oluyimba baluyita enkumbi yeyamba. Yanayogera ku nkombe ki? Yennyini era nti bw'oli alinawo atemako anyweza enkumbi. Kale oluyimba olwo olulaba lw'amaanyi. Naye okimanyi nti nze simanyi naye nina okukkiriza nti lwakola essente ntono nnyo okusinziira ku zino zisaakaasi. Dole y'omwana naye yali awemula. Simanyi kakati gwe nawe tuddeyo. Dole y'omwana yo baaba. Ontegedde y'omwana yakuba. Ontegedde dole y'omwana yakuba. Yali household anthem. Kati ndowooza okitegedde kyeggamba. Omusajja najja n'agamba kati njagala kulaga nti mutuufu bino bye muliko bye mulaba wano si byakajja byava dda mabega. Stella yagala nnyo. Na nyambo jinkana. Kakati ssebo naye ssente olwo ze lwakola toyinza duteeka ku nkumbi eyamba. Kati kivudde mabega ng'abantu abawuliriza tebaagala nnyimba zibazimba bo baagala nnyimba ziri zibatwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okitegedde kati bano si bwe bakitanditse olw'okuba mulaba. Kati ngenda kuwa ekizampo yino omusajja yayimba ennyimba n'ayimba ennyimba naye bwe nkubuulira oluyimba ate abantu lwe baayaniriza Walukagga yayimba ennyimba najja ng'ayimba simanyi nakawuka n'ayimba omuzadde tagulwa ayina ennyimba nnyingi naye nga zonna abantu baganya ozikola ki ozigula oziwa amatu mbu n'agendako ewa Munnamasaka munne n'amugamba naye mpa ku ssente nkole vidiyo. Munnamasaka munne n'amugamba toyina luyimba ogenda kwonoona ssente kati ojja kwonoona ssente. N'amugamba wangi toyina luyimba. Kati naye bwe yagenda mu studio n'alyoka akuba Namboole. Namboole yakuba yawuuma. Okitegedde Namboole yakuba yakasaawe bakasaaye konna. Okitegedde kakati ssebo bwe yamaliriza era Munnamasaka munne n'amugamba kati bufunye oluyimba jankuwa ssente za vidiyo. Naye ng'otegedde ziri omuzadde tagulwa zo si nnyimba. Kati gwe bwe mugamba kati mwogede kati tudde ku lirippazo kati bwe baga nti awemudde bwe mugamba talina kye yawemudde. Byatandika dda byava mabega era ennyimba ezo omusajja kati nali mukyalina muto nnyo nga mutuufu simanyi na kye bitegeeza naye nga akayimba ako nakaagalanga nnyo mukoloba amasanda gannemeseza okulya ffene kuba abakazi bo tebalina giravuzi. Nze akayimba ako nga nkayimba nnyo nga ndi muto ebiseera naye nga bba abakulu bakamanyi kyekakola ki. Kati no munnayi twakayimbanga nga neffene mwennyini tumulya nangalo tewali kambe tumufumita n'ebituuti olumolya naye okimanyi nti kamanyi bannaye nga masanda galemera ku mikono nga ffe tumanyi kyekyo oba ontegedde baali bagamba ki geega amasanda gennyini geega amasanda gennyini ge yali agamba. So kati okukuzza ku kiri mnywanyi music industry kati ngenda kuwa ekizampo eyange ninako omukungu omu musajja mukulu yaŋŋamba kati bw'oba oyagala okukola hit bw'otayimba luyimba lwa buwemu togenda kukola hit. Ennaku zino ekiriko nnyimba z'abalungu konze wangi ssebo nti abazeneza ngoma nganda anti bwe baba bayimba ez'abalongo eyo
kuba kubokola bigambo kakati onanga ati trend eriko kati nyimba zaki z'abalongo nga wagisebo nti natera okumanya nkikkiriza gwe kimanyi nti ennyimba ennungi mpitirivu nnyo katale kituufu naye kimanyi nti tebaziwa matu tebabiwulira ninga ennyimba ennyingi ku katale oyinza okulya nogaba naye no mwana ayimbye kituufu nze imisa kino leero aleese naye munnange nga babiyitako buyisi olw'okuba nti ye waalinnya aba yakuba dda era baluleka okuba kati era bwe tubalamu ogambe nti yiiti z'omukulu oyo zaakoma ddi olw'okuba nga ye erinnya lyaki ly'amaanyi so kakati n'ekyo bakirirawo bulizi kuba ye takyetaaga kukuba yiiti oli mutuufu okitegeera ye yakikola kyakola ki kyaggwa naye muganda wange kakati yiiti okutuulawo tebivudde kati era temubawaayiriza ab'ennaku zino omwami we wamuddamu kyokotuyimbirayo ddyako bwemu namugamba sijja kayimba naye engeri gye njagala kati ssente bannaaye bannaye munzikirize munnyanirize mweyo ensi y'abalongo ogenda totegekerayo ngenda kubateera akayimba munzikirize munnyanirize mu nsi y'abalongo kuba anedda lindako kakati munnaaye ogenda okulaba abaana balina okusoma ibo baba balina okusoma balina okulya balina okujjanjaba kyokka ate abawagizi bakugamba bweffe ebyo by'oyimba ojja kubiwuliriza n'abaana bo kati twakisimba abawagizi bye bayagala kanyimba abawagizi be balina omusango sifa abayimba abawagizi be balina omusango naye ate nabo ndobanenya bambi gwe ebizibu ebiri mu Uganda obimanyi biyitirivu mpozi nga tomanyi bumanya naye bw'omanya Uganda ebizibu ebigirimu bingi kakati omuntu gwomanyi lwaki bbiya ne bwe bamwongeza abantu basigala bamunywa naye tebamunywa nti balina oli mutuufu banywa kubanga alaba kati alowoozezza nnyo naga naye kakati ekinammalako embeera eyo kyekiriwa kangu nnywe oli mutuufu naye enywera okitegeera naye si nti munaye abanywa nti balina Uganda erina kati ate ffe abayimbi ne tubanga tulina okuyimba ebyo ebigenda okukkakkanya stress zaki z'abantu kakati ddala mu butuufu omusajja landiroodi yamukasukidde ebintu gw'oli mumugamba oyimba akayimba nga kamugamba kola nnyo munnange obe bulungi oba ontegedde kati gwe ne weebuuzaamu gw'ogamba kola nnyo munnange obe bulungi ddala yali akeddeko ku makya n'aleera engalo talerangako buli lukya akeera n'ayiriba okitegeera kakati awo ngambira mutuufu nabo temubanenya nnyo muleke tubayimbire ennyimba z'abalongo zibamaleko stress kubanga ate nagenze n'okukyetegereza nga mu butuufu ebigambo ebyo oba ebitutwala mu kikolwa ekyo eky'okwegatta nga bwe bwakabaka bwa Katonda obwakabaka bwa Katonda kubanga njagala tudde mu mazima kuba gye basomesa sex siwulirangayo gye wali mpozi bano basenga bakojja abo basenga bayambako buyambi naye bwogenda okugenda mu basenga olwedde oba wakikolako dda naye teriyo aba yakikuyigiriza ontegedde kiri nakyo kiringa mwana kwata bbeere kuyonka tewali we bamuyigiriza naye ekyo kya Bwakatonda nti kikuba muki mu musaayi kya Bwakatonda kati ate okumanya ekyo kyekitugatta ensi yonna kubanga era bw'oba ogenda mu fakitole ereeta omuntu nga bw'ogendayo nange bwe ŋŋendayo n'omulala bw'agendayo n'omuzungu bw'agendayo n'omukakwa buli never president ate bantu kati kyova olaba kyanirizibwa mangu abantu okukiwulira kubanga
ky'ekyobwakabaka bwa Katonda. Ako nkafunye bulungi. Ontegedde? Nkafunye bulungi nnyo. Tebakulya tebakulimba, eddiini ezo zajja n'embutuufu si za bwakabaka bwa Katonda kuba olw'ensonga bazitusomesa busomesa tuziyige. Ontegedde? Bw'oyogera ku bwakabaka bwa Katonda era wano wobadde obulidde tubadde tulinga abagala okujja kufunamuko weevu. Ojjukiranga weevu ya Backslaga we yaleze. Naye obaani yagipamamu simanyi. Tubadde twagezaako tuli weevu ebadde eringa edda naye ndaba eri mu kuddira mu nnyimba z'obuwangwa. Bw'oyogedde abalongo naye ndaba nga kati ate abayimbi abayimba ennyimba z'obuwangwa emizimbo emisambwa n'abalongo bagenze bawera naye nga bakuba engoma eŋŋanda bakisimba nakimanya nankasa ez'omugogola. Olinayo ekirowoozo? Nabikola. Wayimba engoma z'obuwangwa, ennyimba z'obuwangwa? Nina neesiimye okuba Omuganda yali ngoma. Nina w'empologoma emmyufu naye olwo lwa byabufuzi naye bikusike. Ninga naloje mukola ine ezimu ezirimu tulabe byali bikuseemu kawenja zinyumye bunyumya toyimba zinyumye bunyumya. Nti naye akanyomonyoma ako bwe ndikuta ndikwata mulala bamugamba nga nyoma ng'omusajja yeeyisanga bw'alaba. So kayimba ako ka byabufuzi tukaleke. Je kali ku YouTube bakayita empologoma emmyufu. Okay. Kakati gwe bw'ogamba nti ennyimba z'obuwangwa nti kati zivuga nnyo. Kituufu zivuge. Zivuge. Kubanga kati ndaba kati abayimbi abali serious balinga 3-4 nga ne bw'abajja okukola performance nti alina reaction abantu mu audience gye bafuna nga balinganga abalinyiddwako n'emmandwa oba empewo z'ewaabwe. Anti abantu botakkiriza naye ng'empewo zo mweziri mu bantu ze banoonya. Naye abantu bo tebakkiriza baawaba. Ebyaddala abantu twawaba nange sejjaamu twawaba. Ne tukulembeza nnyo eddiini okusinga kiri. Naye nga bwe nkugambye nti nze tuyinza kunsomesa kutegeera Katonda, ekyo kye kimalako pulaani. Onsomese ntegeere Katonda. Lwaki gwe kati gwani yamukusomesa Katonda? Katonda yajja n'akusomesa by'olina okunsomesa mutegeere. Awaliwo obulimba. Kawenja bw'ogambye. Awaliwo obulimba. Naye kakati lwaki olowooza kiri bwe kityo? Nti kakati ligiimu eno Obwakabaka bwa Katonda bwakomawo era mwebuli muffe mu bantu. Oba kitegedde? Mwebuli muffe abaki? Abantu. Kati kyova olaba bwanirizibwa. Oli n'ayimirira bw'ate ku stage n'agamba nti nze ndi musamize. Ate audience n'ekikkiriza nga tebamugobye yadde nti obajja wano sitaani wo. Ontegedde? Kitegeeza nti abantu bagenze bategeera amazima. Abantu bagenze bategeera amazima. Era nze nkugamba nti kiweemu obudde. Otyo? Ojja kutandika okukiraba n'okusinga kati bw'okiraba. N'okusinga kati bw'okola ki? Bwenkiraba. Kiweemu obudde. Era muganda wange Senior B bw'oba oli eyo nga naawe okyagendera ku ŋŋombo ya mukole nnyo okyali bubi. Mukole nnyo baba batujjukiza obutakuula. Okuba kuduulira muntu. Ate omuntu akujjukiza badudde. Kola nnyo. Bannaye kola nnyo. Akugamba kola nnyo wali otuddeko. Ate ozijukiza dijja kuba mutuuzaako yakogeranga nnyo ku radio. Olumu bw'oba omunyiziza nga agamba kola nnyo ontuuke
kola nnyo onsinge. Olumu yakogeranga nga kale anyway ekirimu bingi. Kirimu bingi, kola nnyo. Kubanga n'okunoonya okutegeera era nawo wabaawo process gy'olina okukola okategeera tokusanga ffa. Kati kirimu bingi, kiri gye oli gwe okwebuusa aŋŋamba okukola ennyo nina kukola ki? Ne gwe bayinza okugamba kola nnyo n'ogenda ku kiswa n'okwata enkumbi n'osima ekiswa nti bakugambye kola nnyo. Kati n'omala ng'amaanyi go gamalidde. Baba tebakugambye nti weefuule busy. Baba bagambye nti omanyi kirimu bingi. Kati gwe ngenda kukulaga nga nti ekinyira kyo bwe kibeera eri waggulu kikulaba nga weesulise. Kiraba okubyesama. Kyokka ate naawe olaba kikoze eki? Kyesulise. Kati lwe bityo ensi bwe tugiraba nti buli omu waali abiraba mu ngeri gy'ayagala okukola ki? Okubirabamu. Kati gwe bagamba kola nnyo. Ogamba tufu omusajja ngambye kati nkole nnyo. Ne kangende nteme emiti gino. Gwe n'olowooza nti okwo kwe kukola ennyo. So n'okunoonya amazima nawo waliwo okukola ennyo mu kuganoonya kuba tugenda kugasanga awo. Era mu birala ebyajja nga ffe tetukulabako abantu baatandika okukozesa abayimbi baatandika okukozesa nnyo erinnya lya Bobi Wine ku performance zaabwe. Abamu nga baperforminga n'ennyimba ze ku performance zaabwe. Nojja ng'oli ku playlist yo kuliko ennyimba z'omukaaga z'ogenda performinga n'eyongerako eza Bobi 2 ng'omaliriza show nti eggwere mu hype. Ekyo wali okikozeeko? Sikikolangako era sijja kikola. Kubanga nze saagala ku fakinga life. Nze saagala ku fakinga life. Enjala bw'eba ennuma otyo nze nkugamba blood enjala ennuma. So si kusanga ng'enjala ennuma ate nenkwekunyezaako nenga nze ndi bulungi. So kati n'abakola ekyo bw'osanga bwe bulamu bwabwe nga baagala kukyamula abantu baveewa bagambe nti akikubye nenga ate ekituufu si yakikubye. Bwe tulaba nga Bobi Wine yaba akikubye era yaba akikubye. Oba ontegedde. Kati okuleka nga mpozi nga kaali kabadi nga bagamba nti omusajja kati tunoonya bululu katukikole bwe tutyo. Na ante akalulu byali biwedde. Ngereza Bugereza nti engeri nange gye tunoonya akalulu ate musajja waffe tunoonya akalulu kati katukikole bwe tutyo abeere mu bantu tubeere nga mu butuufu bwe tugulaga tulina okubajjukiza mu magezi. Okategedde. Kati ekyo kirala naye okuŋŋamba nti njagala nsitula abantu nze bwe ntuuka ku stage mbasitule ate nenzijira mu zooli kati olumba mbasitudde olumba sibasitudde oli aba abasitulidde. Ontegedde bulungi. Weewaawo. Maria Nsimbi mu music industry gasusse oba gayitirira. Buli wodda ekibiina gundi kyafunye, ekibiina gundi bakimye, ekibiina gundi kyagala, ekibiina gundi kibanja. Wali wegaseko mu kibiina kyonna nga mulina ofuna ku kasente? Mwafuna? Babola bannaye. Negatta muwuma. Uganda Music Association eya Sindi. Nga bajja batunyaga n'okunyaga twali tulina okulonda naye maama kulonda ne bitufuukira ekizibu. Esente ziri eyo ne batugamba muguleewo sako muteekeyo sente ne tuteekayo naye nono nange ngenda kutabukamukko kubanga sente zange gye ziri eyo nateekayo sente ate ng'omuwanika ye bali luno ne maama Aliima nalabako omukunja atasera ng'awamba emmotoka ya Aliima Namakula kati nga erabya sente ng'agamba sente zaffe sente zaffe gye ziri nze nange babasabanga mmeka wasevingangayo okusinziira ku busobozi bwo
okategedde gwe ngo tulikulakulanya anti sako okugiteeka mu ssente gavumenti ebawe ssente mulina okulaga nti musevinga bwe muti okitegeera kati twasevinganga mu sako era ne batusuubiza ebirungi ebiyitirivu nateekayo appointment yange naye banababyakirawa nga nina byenjagala nfune ssente naye munnange kirabika abakulu mission bwe yamala okuyitamu ne baze Mukunja yawambe emmotoka ya mama kakiripu kaliko okwo nga emmotoka driver yalimu ne bamugjamu yajja n'eggaali ne basalako emmotoka ne bajjamu driver n'aba ne bamuggyako n'ebisimuluzo nga mpulira abagamba nti kati mukufuna emmotoka eno muleete ssente zange nga bali bikwata ku TikTok basagoberera kumanya byaggwerawa naye naddamu okulaba nga waliwo TV channel ndale mukyaziza ngera boogera ku nsonga yemwawo ne manya byali serious nja kumunoonyako Mukunja mpe kuteeke kubanga simanya bamusasula oba bakola bati anti Uganda obimanyi era nenziramu nendaba oluvannyuma lw'ekyo nga ndaba alima n'amakulu akaabira emmotoka ne mmanya omusajja yawambye emmotoka byadda anti Uganda obimanyi kati ateekeko kubanga bwe yeesuulamu eddalu n'akola ekyo era baamuzza ku bbali ye ne bakola ki ne bamugjamu kakati kitegeeza laffe tulina kugwa ddalu batuggyemu kuba ssente zaffe gye ziri gw'omanyi okubanga ssebo nti nabagamba naye ssente zino lwaki lwaki temutuwa akawunti namba ne tuzeeteerangayo nti muyina ziteeka ku simu ya bali luno yazitwaleyo muki nigenda ddala nga tuli mu kuggwa naye nga tetulina tukifaako wabula olw'okuba tumanyi twezimba obwegassi okitegeera kati munnange n'ensonga naye kati omungambye ekyo ngenda kunoonya ku Mukunja mpe ku tteeke nange ndabe nga nfuna ku ki ku kasente kubanga zo twagala ssente then wano mu buliwo luno olina okubanga naawe badde obiraba sikulwise eyo olwaliro luno kati abeera honorable senior presidential advisor Edisa Busuza Kenzo president yamu obuvunanyizibwa okulira aba creatives ayoge kibaleka wanga mmwe ate kituleka wa bawaffe bawaye anti kati abaze kubakulembera era tetukirinaako buzibu nze nga sijja kwogerera balala nze sikirinaako buzibu kubanga bwe baba ani yamuwadde President Museveni yasimye yamulonze ng'omuwabuzi wa president w'okuntiko ku by'obuyiiya tabigwanidde abigwanidde kati zaawo ninagamba ayoge oba ontegedde ayoge ng'omuyimbi Kenzo oba omusuubiramu ki kukiriwa nti nze nga nze obukulembeze bwobwo kubanga anti musuubira kunnyamba mu bukulembeze bwe era singa mba ndi wano naye mba nga nina kye neetaaga naye ng'obukulembeze bwe bugenda okunnyamba nja kukuba enduulu nga tannyambye kubanga ye mukulembeze ku ekyo kye nnaaba neetaaga naye singa anaaba nnyambye kitegeeza obukulembeze bungasizza kati siyinza kumujajinga kubanga sinnaba kutuukako gy'ali nga nsaba buki era siyinza namuga tajja bisobola okitegedde nze okugamba nti tajja kubisobola nga mmaze kutuukako mu maaso ge nga nti Musuuza nno waategedde kakati ABCD deni agaane oba akole ki naye kati nze wano ŋŋamba ayoge sirinaawo yadde ekirala era agali mu nkubo gano go gali mu nkubo kanga kuwe wekinaba kizza oligamba senior yeyaŋŋamba kigambibwa mbu President Museveni oyo omu ali mu kuyiiya alabe nga abayimbi babaawula babafuula ministry eyeyawudde eyeetongodde nti Ministry of Music, Dance and Drama naye nga agenda okuba top minister Bebe Cool ago gali mu nkubo naye mbo abagasaka bagamba nti bye bimu
kubyali bibayisiza balyoke bawe Kenzo obwa advisor kakati bagenda kujawula ministry buli obadde mugenda ebayirenga yetongodde ninga bagenda kutuwa omukulu ebebekulu nga ye minister w'ekyo kakati kaawo kambuuzeemu byo babigonnomola bugonnomozi ku bantu oba balina biteeka eno muffe ne tulonda yo bene ba advisor bo president yalonda bulonzo okusinzira ye nga bw'abamulabye enkola ye n'agamba najja kusobola okumpa amagezi ku bino abitegera naye minister andi kirinda bamutwala mu parliament ababaka ne bamuteesaako mu luzungu kye bayita okuvetinga buli omu n'amuwaako endowooza ye buli omu oba niamu interviewinga mu ngeri ye ne balaba nti ono ajja kukola ababa bamuganye ntajja kukola list neddayo president n'aleeta option endala kati awo wennyini kitegeeza minisita kiggwera mu paalamenti gye bamukakasiriza ninga kati bayimbi bameka abali eyo abagenda okukakasa oyo batono babalinga bana kubanga ngamba nti abayimbi bwe baba bagenda kwawula ministry tubeere nga yaffe kitegeeza batuwadde okwetegeerera tubalondera omuntu tumusindikemu parliament si bwe kiri oba manyisa asoma wekiri naye nyinza okuba nga nkitapusenga bwe nkitegeera naye ng'ate amateeka si bwe gakigamba ganze ngamba nti kati bwe bagiteekawo ministry then ffe twekolemu omulimu tulonde bwe tumala okulonda tumusindika eri bamukole ki bamukakase tebasobola naye bwe banaakola batyo bajja kuba batwawudde nnyo bajja kuba batwawudde nnyo kubanga nti empawa zijja kubaawo nga bwe nzitandise kubanga yadde tekinnaba ontegedde bulungi ki ekiriwo Kawenja kati ndi wano nti budde bwakudda mu ndongo nkitegeera nyimbira abantu naye engeri gye nategedde bye mwagala ngenda kubibayimbira kubanga mbisobola ndisobolera ddala nze buli lwenzijukira kabula katono nfuuke na Ssaalongo kakati ebyetaagisa obimanyi mbirina obadde otegeeza ki nti kabula katono nfuuke Ssaalongo anti bagamba Ssaalongo tagambwako Ssaalongo ako kumukolegamba awo mu budde obwo oyina ne gy'omuloopa ekitegeezo kyayagala okufuuka Ssaalongo tomanya nja kuba weewaawo bweza in advance nze nkyakasukira ddala ekyoba omanya kyakasukira ddala kirungi nnyo kabadde kadde kalungi okunyumamuko naawe abantu ayagala basuubizaayo kyawo abantu just bambi mwebeereremu mutegeere ekituufu muve mu kubabuzaabuza ebyagenda okole ennyo mutegeere genda okole ennyo kiki kyekitegeeza so si genda okole ennyo otandike kusima biswa so nze kyenyinza okuba kubaga amazima nze ali obulungi gwe njagala ali obulungi gwetaaga nze nina n'omuze nze bwe tuba twali bakyali ne n'okwatagago n'enkwatagano ngenda okudda nga tolinaamu ng'ate osaba busabinze abuladi sikuwa budde oli serious sikuwa budde Kawenja obasiba bukodo gojja buyita bukodo naye ge mazima ku saidi yange sikuwa budde kuba kati gwe ogenda kufuuka musumbuyi okutandika kolima maama kala abo twabeeranga nno nabo okitegeera ne bw'oba onsinga ne bwe mba nkusinga ninga mu butuufu era kale ne twewaamu ku magezi oba okitegeera naye gwe ate okukusanga
ngate gwe mwana sompeyo olwasa nfuneke India blood ndi bulala nenga twayawukana emyaka tulimu jejimu chali wange mbankwe walira ddala kuboba musumboyi awo no ndese ate ko kibuze kisemberayo ddala boyogedde boto n'ekintu ate kinzijidde okimanya abayimbi abali mu type yo nti ajja nakubayo akayimba nabanga bivuddeko nadda nakubayo akayimba nabanga bivuddeko nti okimanya ate abamu kubasinga obungi bali more developed commercially financially okusinga ate bana bali active paka kuwulira bubi mukikola mutya wala ndaba kati kankweleka example nti kawenja topangisa alhamdulillah naye omanya abayimbi bameka bapangisa nga balina zihiti bayitirivu ng'ate babaddewo ne zihiti ezo emirundi n'emirundi n'olwaliro nga bapangisa omwe mukikola mutya kati sooka kati kawenze nja bannyonnyola kati kankubuulireko ekintu ky'okuzimba kirabe nga nkikugereze nga kikubanga tebitandise kati nti abantu balemeddwa okuzimba mu bino ebiseera kyava mabegeera kubanga waaliwo omulembe nga buli kimu kyabwereere niira abantu tebazimba mabaati galenga kati gw'otandikidde ku mulembe gw'amabaati naye waaliwo obudde nga mutuufu ovubuka n'ova mu yakitaawo n'ogenda emabbali n'otema emiti n'ogisimba n'otema emmuli n'otema essubi n'otandika kati bavubuka banno bwe bakulaba ne bajja ne bakuyambako olwo baba bakuweze ebbanja nabo bwe baba bakikola nawe ogenda n'obayamba ekyo nakikolako kakati gwolowooza tewaliwo abatazimba ku ogw'omulembe baaliwo naye nga buli kimu kyaki kyabwerere era ebyaddala era ekinene kye nassaamu mu nnyumba yange nasaba maama akasooli ne mutwala ku kyuma siringi byalina 3 ebyamusa kilo 14 ne batugoyeranga akawunga awo ne greens egobe okitegedde kati kitegeeza kyekiringa kye nassaamu kitegeeza nti olaba n'ogw'omulembe waliwo abatazimba kati ebintu muleke kwegamba mbono simanyi bitandise kati wabula tulina kutula bukutuze ebivi ebijja bitulondoola bye tulaba nti bivi kubanga n'emirembe gy'abajjajjaffe baalemererwa okakasa nkugambye nga byabwerere mmuli zaabangayo zaabwerere kati ate nno okumanya nga byalinga birungi obudde obwo ng'okimanye nti era ennyumba ey'omugezigezi yalabikanga nti kati eyo ya mugezi kubanga balina emaala gye baagimaalanga n'agenda mu lusaanaano nayo ebbumba nasaako sikaatingi kakalakalala okitegedde naye nga byonna byabwerere yingira munda gitimba empapula z'amawulire ati kati ate gwogwo omulembe gw'amawulire gw'oyogerako guno mulala gwa jjojjo wano naye nkugereza nti kuba kati amawulire gaabanga ga ssente kati ng'era bwe batolina ssente tugenda kugagula lwakuba ffe waliwo omulodi gye twagendanga olongosewe nga tugajjayo kuba yasomanga n'asuula kati ogwo wayinanga omukisa kati ate waliwo abatayinanga mukisa nga olaba kalanje ako ng'agenda kukatabula amanyi nti agenda gatta ebbumba lino agattemu olufuufu amaale abamu basangamu amanda okukonerera amanda okitegeera abamu twagendanga mu kisenyi ne tusima ettaka ly'omu kisenyi kikyo lwe bayita olusa n'ojjayo ebbumba then n'obala ewali enfuufu n'ogikuŋŋaanya enfuufu eyo bw'ogiyiwamu amazzi eseerera bulungi n'olyoka ogimaala kuli n'obanga akubye kalangi ng'okitegeera wansi ne wagenda akasa n'okuba ka seminti akawedde emirimu byonna nga bwereere free of charge naye olabeera waliwo abatazimba so kakati munywanyi n'abayimbi abalina kati hiiti beba abalina emizimu gy'abajjajjaabwe abo abaalema okuzimba ez'obwereere kubanga naye nga n'obusobozi baabulina kati ne wano era babaamu ng'era obusobozi babulina
nenga siche baliko nabageza nako ne bigana oluusi ayinza n'obutagezaako nga yaga kati nze okukwata sente nzimbe ennyumba etagenda kuzza magoba bwe baba banyonyola nzimbe ennyumba etagenda kuzza magoba n'atandika nga sente ayagala at least azizze mu ndongo nenga ate ne yeerabira nti endongo yagenda okufuna hiti talina ze yakola ki ze yateekamu kubanga yendongo ekugamba jangu nga bw'okola ki nga bw'oli naye kantu koyogedde ako kankubye wala nnyo kubanga na mukama DJ Jacob Mutuuze kuva 2015 nga tugamba live kumpewo bino byenjogera si bya bbali si bya munkubo n'akamwaka era n'ebimu biri recorded ku video ku YouTube okwo kwebiri video lwakuba video ziba mpanvu kizibu okanonya ngaga 2015 nga tugamba nti azimbe ennyumba eriko swimming pool kati nyumba zeka zulwawo okuggwa paka kati tujingiranga kati jiba myaka emeka kachanga myaka mwenda kati myaka mwenda myaka mwenda nenga mukwano gwo kale nyezo okuba ye erinze siri mukwano gwe nayenze mukwano gwange ennyumba tomanyi gyeri si mbanko limbi mbanko limbi dedala akati mubaamu ebimu abantu aba fakinga life nyenze nkigereza bwenti nti bonnimba kyoli nkiwabudde kubanga bagamba amazima lubuto obanze bwe nkigamba nti olubuto bwonga nti oli lubuto ng'akale lukula ludda mabega lukula ludda maaso kati era bwongamba nti ndi lubuto nga nkugamba ti kale katululinde tumala ne tululaba era lumala ne lukola ki ne luvaayo nga kati gwe munnange bw'aba yagaa nti azimba eriko swimming pool naye nga togirabangako kati emyaka 9 abamu embuto bazibasibirako anti era ne baba balukusibiddeko naye tumanya nti kakati nti balukusibiddeko naye olukola ki olulina okategedde naye gwe bw'oŋŋamba nti ennyumba yagizimbanga nti eriko swimming pool naye nga togigendangako either si mukwano gwo obanga teriyo anti kati kisobola okuba nga siri mukwano gwe nga bwe nkugamba ate nekyobutabaayo sagala kimenyawo kubanga wano wabadde mu kalulu lockdown 2021 kali ka 2021 akabwembo meya bwe bunamwaya waliwo akatutu ke bamutuuzaako okwo era nga boogera ku ebyo bantu banakusiga batya nga tolina maka tolina mukyala biki era byali bigambo bye n'agamba nti yagula ennyumba ya milioni 10 ebunamwaya byali bigambo bye naye nga ate yeerabidde nti ye yagamba nti azimba ennyumba eriko swimming pool kati simanyi obeeri ndala naye ndala kati ebunamwaya ogimanyi era nayo sigimanyi ne gundi gwe lwaki tolambula banno manyi wasula apangisaawo kale nno kati kyekiddako kino bakyali bange teri yakugoba kyotali tokigamba banno nawankubadde bannaffe bano tebeetaaga ate kubuulira nnyo bye tuli naye ate ne byotali ate tobibagamba nnyo kati oli mukuba weewaayiriza otandika okwogera byotali ate ojja obitugambe oli birala ate otugamba birala naye nze ndi mugumiikiriza bagamba sosolya bw'atafa eryengedde alituukako so tomanya naye ate engeri ate wamma bwe ŋŋambira wano mulimu ebimu ebyetaaga okugumiikiriza naye ate mulimu ebimu ebiteetaaga kugumiikiriza kubanga ani alina layinapu y'okufa ataliiyo kati gwe busebo ngamba ngumiikirize bwe kyeŋŋumiikiriza bwe kibanga kya mwezi nga tegenda kufa mu wiiki kati engeri gye simanyidde bwe ngenda kufa okugumiikiriza oluusi mbaamu nakutono kubanga ate nina okugamba nti ekyo nakyo nina okukikola oba okitegeera
ekyo nakyo nina okukikola era nze nkyawa abantu bano bammanga omuntu aŋŋamba mbukola nnyo nze ndaba oba onduulira kubanga sikerangako ku makya nendera ngalo omuntu aŋŋamba nti gumiikiriza oyo naye annyiiza kubanga Katonda bamukolera puroguramu ate Katonda buli kimu yakituwa mu nsi muno kya self service kati gwe bwe weeseera gw'omanyi Kawenja bane embozi yo banaye mpulira sagala kugimala naye obudde ate nga yo tulina erina okuggwa kati muloko dawo niyo munasangako kyali wange muganda wange nga yakyusa obulamu actually ng'ewedde nga yakyusa obulamu ebyewuunyisa omanyi ng'omuntu gw'onaagamba nti omuntu abadde asula ku street n'omusanga ng'alina mansion efaanana nga eya Ediyawe muvubuka mu myaka gyaffe zino akati nga mu myaka gyo ng'alina mansion bwetyo naye nga myaka 3 emabega abadde ku street totyamuko ate ng'alaga emmotoka zaavuga akyusa kati kakubambeyo bino tolabanga omuntu ng'abonaabona gwe n'ogamba nti bambi abantu baba bali ku script zaabwe ez'obulamu nti aba alimu eyo enteekateeka gwe tomanyaawo waali gwe omulabye kati noga bambi omulasanze mu bipale noga bambi kati ate omuntu y'omu omwaka gumu gugenda kuyitawo ddemu omusange ng'ate bagali apaakinze wali ati weewuunye okategedde naye nga gwe tomanyi nti mu mbeera mwe yaba muno ate ye yamuyamba okutuuka ku kiriwa ku kiri kati gwawe ojja kutandika kuwaayiriza either yabba oba yakuba akapapula namubuuza opapula no bateja akwongera omuntu omulala kuba akafula naye tumuleke naye namubuuza ne mugamba muganda wange kino sikirizika wakikola otya naŋŋamba nti muloko down bwe baggala abantu ne batandika obbakubiriza okugula okwambala masiki yafuna ddiiru ey'okusapulayinga masiki naŋŋamba mu bufunze yazikolamu essente zisukka mu kawumbi obulamu bwe tebwasigala kyekimu naye nakati talina mulimu naye bulamu bwatereera kaakati Kawenja ekyo nkireese Kawenja toli bubi Kawenja mwe mukola mirimu ki naffe tugikoleko anti kati ekituufu nze omuntu bwe weegomba obulungi bw'alimu making sure nti ogenda kuba ready n'okwegomba obulumi bw'ayitamu okubeera obulungi gwe lwaki weegomba bulungi bwe nnina naye nga tomanyi gye mmenyekera kutuuka mu obulumi temubutulaga abo bakolamu bubi kati Kawenja naawe obonaabona kundabika gy'olabikamu naawe obonaabona mbu okufuna ssente ekyo bantu bwe bakisuubira naye muganda wange mbonaabona nno ddala omusana ne gunjokya nga toddugalanga naddugala nze nali musajja nga ndi mweru naye kati nze ndi wa chocolate naddugala ebyaddala tukatobamu tukatobamu ate ba blood bw'okola omulimu baba tebakusibira ku ogwo omulimu kasita ogukola emyaka ne giwera ebiri ng'olaba teguleeta dduka ogenda okola omulala kubanga kyekiri kyegabeera ku mulimu naye nga baga gumiikiriza bannange gwomanyi Katonda akutwala ddi tomanyi kakati wamma gwe olaba nga ogwo omulimu gugaanye fatayo ku mulala kubanga wano e Uganda tetulina yasoma bamwe bali abasoma ssebo nti tojja kumusanga nga yinginiya yasoma bwa yinginiya ate nga musuubuzi mu kikuubo kati ddala aba yasoma nkategedde kabadde kabagezi bokka nkategedde Professor Obijjawa
ngamba olina omusanga nga yewaana nze nasoma mumbuuza wasoma ki nze nasoma senior 6 nenjimala nga kati nentegeera nti abantu n'ekigambo ekyo tebakitegeera makulu nti ekyanasoma ekyokusoma kubanga bo bamanyi okusoma kwe kukeera ku makya n'ogenda mu kusomero n'osoma n'owandiika mu bitabo nodda naye bwe mbanga tugeze senior B nti nina kyenjiza okukola kitegeeza ekyo kyensomye ekyo kyenkoze so kati banywanyi wamma tebabalimba fata ku mirimu guno bw'ogukola ng'olaba gugaanye ng'okola ku mulala lwakuba ekibi ekiriwo nti gwe oyinza okuba gwolaba omulala nga si ye kiraasi yo n'onyooma ate nze kyessiri nze nkubuulira mazima nze bwe nasooka ne neesonyiwako mu ndongo naye nga nalinga nnyingi nennya ku siteegi nenfuna abankubira enduulu okitegeera naye bwe nalaba nga ekyasooka ne kigaana okugatta nga ate ndaba muganda nga obuvunaanyizibwa bungi abaana nga ate nina okuba okukola landiroodi alinga landiroodi okitegeera naye nedda so nenkyusa obuufu nenzirako ate mu birala ate era ne mu birala era gyendi era nayo bwe ndaba nga kigeze ganze ndi bwe ntyo nze wonna kasita wabanga waliwo kaki akasente okuleka obubbi n'obukumpanya oba byebimu byanjawulo ne kati ogw'obubbi sigukola ogw'obukumpanya sigukola kyekirala awo n'ogw'okunyigiriza munnange nze nfune ngo nagwe sijja gukola gw'onyigiriza nze gwe olw'okuba oyagala yitawo gwe nagwe sigukola era bakyali bange mwenna abakuba ebikono mukuba ebikono mu music industry era nga obyogedde booti ebyo bisatu byebikulembera music industry ebirala ne bigoberera andi kirabika byebyambuza yiti kirabika byebyambuza yiti kubanga nze sibikola kibikola ebyaddala emboozi yo tegwa malojja nja kusaba tuba tufunye obudde obulala insha Allah tujja kujja tutandikira awo weewaawo otunnyonnyole ennaku ki gy'olabye mu ndongo nze lwakuba nti ekizibu ekyennina ennaku mu buli kintu bwe nkiwangula eri teba nnaku wabula luba lugendo lwempisemu okutuuka ku buki ku buwanguzi kati olw'okuba industry sinnagiwangula kati ndabanga eri ennaku okitegeera kati ate buli lwenzijukira amaanyi gange ago kimpaliriza okujja ndabe nga mpangula nneme kuba mu nnaku kale toyanzege batulaba subscribe nga sharinga wereza muno kalinki oba okalabye anyumirwe bino byetuwogerako biyinza okuba biri kuggwe nga bigenda maaso nga tomanyi oba oli awo n'ofuna ekyokuyiga n'ofuna engeri gy'oyambibwamu mu ngeri emu oba endala DJ Senior B eno DJ Senior B TV tubadde ne Kawenja nanyini ngatto weewaawo